La police tuyambe tekemu amaanyi tulabe nti tulufuna omwana waffe. Tumwagala oba mufu oba mulamu. Oba mufu oba mulamu ffe tumwagala. Yani mama wetu. Ali. Ugo munani nani ne bakuba. Ngawe ne bamukubira essimu ng'agenda Dubai. Lwagira tata we n'agamba muno kamuje yagira abeera naye tata we ng'alina omukazi omulala. Lwagira omukazi omulala akeera ku makya adda kiro ndowooza omwana wange wakandoza nga bamuyisa bubi nnyo. Twekwava omwana okubula mpaka na kati. Kati wano munoonya ki? Tubadde batuyambe kubanga twagendayo zonna zonna tebatuyamba. Tumaze ebbanga lyonna nga tutambula tebatuyamba. Mukazi tebamujjangako statement naye ssemmaza we tebamujjangako statement. Tetuyambiddwa omwana okuva lwe yabula twalanga otugenda bulamu wonna ne tukola references za mirundi esatu ku police stations ez'enjawulo. Tetufunanga kuyambibwa konna tewali yali avuddeyo atulange tugezaako tuzze na demonstration ku bantu basatu. Honorable Minister Jeje Odongo owokubiri abadde mukyala Nakiwala Kiyingi Florence kubongo ye wa Youth and Children Affairs ensonga za mwana ziga direct mu office ye ensonga yokusatu ya mwami Frank tumwebaze His Honorable oyo ye wa mawulire omuntu yenna ayina okwemulugunya konna ne office we wansi oba mutawanyiza si kirungi ogende yekalisize mu bantu ogende ku nguudo ogende ku parliament oba ku office y'abakungu bwaba DPC takuyambye kulanga OSPOS takuyambye jangu ku division wa ku district niwe bata kuyambye RPC wale bata kuyambye tuina omuntu akwataganya ensonga z'abantu ne police menyi omutukira ono wenjagala kutwale akutuse mu office yenyini bwabata kutere ne kubire DPC bombi babiri wakale ku nsonga zo. This is Kingdom TV.